Endobeso. Kugenda mu mukaaga tifama. Ekintu eky'omuziki. Sandra. Wanje sebo. Je baliko mukwano. Kale sebo na je baliko sebo. Oyogera ne Kadimana kabugguza nga bwe nakusuubiza. We bale kunkubirako sebo. Kale mukwano. Bulijjo nkunoonya. Nzuuno nzize. Munnange mwami Kadima. Nga nfune omusajja. Nga nkwana nga nebuzabuza nga ngana. Naye olwali olwo nenga gayo nalabika njagala. Nenzikiriza. Mune mwami Kadima gayo olwamala okundya. Mnyabo Sandra. Wanjise. Tugenda olulimi tugenda dukendeezaamwe engeri gye wakubye ku radio. Kale olwamala okundaba obwerere bwange. Gayi teyaddamu ku Gayi n'engendo oliwo gy'abeera nga yali abaddeyo. Abeerawo. Abeera saidi z'Entebbe. Teyali mufumbo. Gayi teyali mufumbo natuuka ewiwe nga buli kimu olanti si musajja mufumbo. Kakati weje wakyala gye mwakolera emikolo. Yesebo. Nage byaggwera. Kakati ongambe takyakwata. Takwata simu. Yakwanirawa. Yankwanira saidi zeye Bulaga. Bulaga eno. Yesebo. Bulaga eno ku lw'Emityana. Nanesibako nendowooza nti Gayi mbutuufu y'ono. Wayiseewo bbanga ki kati? Tuli myezi 5. Myezi 5. Akyeŋŋamba kati okuva lw'oŋŋambe lumwegatta. Kati tuli myezi 2. Myezi 2. Takwata tanyega niwe taliyo. Kyokka ate kati nze mpulira ntandise okumwagala okuva ku olwo. Tewalinayo muntu? Twalinayo sangaawo nga sirinayo. Yaani omukulu? Omukulu ye Bobu, ze muyita Bobu. Naye nga yaani? Robert. Muyita Bobu olisalako. Kakati ekyoba oba wamunyiiza waliwo ekitagenda mu bulungi. Anti ekyo kyenjagala mmanyi. Singa mba mufunye nga onyambye n'omunfunirako mpulire ddala ki kye nakola ekitagenda bulungi. Tolinayo muntu we gw'omanyi? Nali sinaayo. Teyakulaga muntu yenna? Yali tannaba kundaga. Ku mulimu gw'omanyiyo gy'akolera? Omulimu gwe teyantwalayo. Yakutwalayo omanyi waka? Ate waka yazimbawo kubongambi wagendayo nga tetaliyo, yazimbawo bapangisa? Apangisa. Kati watuukayo nga kiki ennyumba nsibe? Natuukayo nga yasenguka nga mulimu muntu mulala. Kale eno enamba ye? Enamba ye. Tovaako tugezeeko okwogerako kyoyagala okumanya, oyagala kumanya kiki kye wakola? Njagala kumanya kiki kye nakola? Mwetondere. Omwetondere. Nkuwulira oli mu mukwano. Wenjigijja. Gukujigijja togwegaanyi. Kale katusabe nti fe anaatukwata nti ogaita kwata. Kale sibuka. Kati nze muyite Robert. Kale. Hello. Mwami Robert. Wanji sebo. Nkulamusiza sebo. Kale sebo. Ndi ku Beat FM ekintabuli ky'omuziki wano wenkubidde akasimu kange amannya gange yenze Kadimanda ne Kaboggoza. Mutawana. Kakati omutawana si gw'amaanyi nnyo. Naye nkubye kwogerako naawe omukyala gwe bayita Sandra omumanyi? Sandra omumanyi. Omumanyi omuyita otya? Yaliko omuntu wange. Yaliko just? Takyali? Nze tekikyali. Okay, kakati Sandra yatukubidde akasimu. Atugambye byonna bambi byayiseemu naawe n'agamba nti yali takuwadde mutima mu kusooka n'amala n'agukuwa buli kimu ne mukikola ate kati akunoonya takulabako amasimu akuba tokwata yajjako n'ewuwa Entebbe agenda otuuka nga wasengukayo ng'ayagala kumanya obuzibu bwavaawa. Ebintu bya Sandra biwanvu bitya tusobola obbiyimpa ya taata ensonga zituusiza ne ku mpewo. Just azze buzzi twogere tuba tuyambako buyambi bantu tutegeere obuzibu bwe buva taata. Olina bw'omuyita olaba atuuka obbi kuyitiramu. Sirina bwe muyita naye tuyamba abantu ab'enjawulo taata. Ndowooza abadde abikuyitiddemu. Abimpe aŋŋambye naye taŋŋambye nnyo kati nga twagala kumanya obuzibu bwavaawa. Mukulu Kadima kyenyinza okugamba mukwatagana n'omukyalo oyo nali njagala ekyaddala nali mwewadde era nga ngenda mutongoza okubanga ye muntu gwe ngenda okukola ki okubeera naye esebo naye amazima gali nti
ayina ebintu byeyanimba omanyi omuntu watabeera mwerufu mu kusooka ate ebintu n'alinda gwa amazima ogezuulire yaddala ogwamu amaanyi ne bwoba ng'obadde omwagala. Robert teyali mwerufu atya? Omukyala oyo namwagalira byangamba talina ki, namubuuza ku by'abaana n'andaga nti takola ki, nti talina. Naye ngendo kizuula ng'ate alina ki, ng'alina abaana ng'amaanyi n'empulira nga gakoze eki, ne ngamba olaba ono watandikidde okunnimba ne ngamba ejja sobola kukwatagana. Ne kamuleke sigenda mumalira biseera nensalawo ne nga kamuviire kanve mu bulamu bwe. Kakati Robert, kakati gwe wali toyagala muntu alina mwana? Naye saagala muntu alina mwana kubanga nange sinnabakola ki, nga njagala omuntu nga tugenda tutandika ekintu. Kale oba oliawo singa yali akiŋŋambyeko mu kusooka oba oliawo nandibadde nkola ki. So obuzibu bw'abaana oŋŋambye baana naye era nga naye si yali awo nti ali sotodi. N'entebe wali obeera wasengukawo n'odduka kiki? Saavaawo nti oba nti nadduka ye just nali njagala kukyusamuko ku kifo. Naye kakati munno n'omuleka bw'otyo n'omumenya omutima mu by'okusaaga? Kadima yagambyeko nti yamenyeka omutima. Naye guba gwamenyeka kuba watuukidde okujja ku leediyo munaye guba gwamenyeka. Atali nti alina nze nzekka. Ate lwaki talina gwekka? Lwaki talina gwekka? Anti kyenkuganya kyobola nti nasalawo ne ngamba owaye kamuleka atambuze obulamu bwe nga ye bw'abwagala. Kati gwe amawulire g'abaana ani yagakuwa? Naye nagajja mu banne ye ky'atamanya. Naye ebiseera ebisinga okugendera ku bigambo nga si kirungi. Ekigambo kye boogeddeko nga kituufu. Nga naawe n'okinoonyerezaako kuba kati ye nannyini teyasobola kiŋŋamba. Singa yali anjagala ebyaddala yandibadde yakikola ki? Sandra obiwulidde? Lwaki omusajja tewamugamba nti olina abaana? Akaseera kaali tekannatuuka. Ayi tekannatuuka. Olina abaana bameka? Nina omwana omu. Ate ye Robert ate ng'agamba alina omu. Anti era tomulaba era yazze gy'oli naye era tannaba kwogera mazima. Kaakati Mwangi? Omwana omulala wa sisita wange. Omulala wa sisita wo? Obiwulira? Amazima geego nali ngenda gakugamba nga sinnaba. Oli ogenda gaŋŋamba ddi ebbanga lye tubadde tumaze lyonna. Oli bigenda biŋŋamba ddi. Era nze nagenda okulanga ebintu byo tebikwatagana eno olaga nti oli nange eno bw'okukuta eno obusimu obukwatira eno mabbali naye onoono. Naye bannange mbadde ngenda kugamba nga tuli mu kaseera akatuufu naye tewaŋŋanya. Kaliwa ebbanga lye tubadde tumaze akaseera akatuufu nga tubaddewo. Naye nze obutayagala kumalira budde kyenva naga nti eno ngeri gy'alina abantu abangi abamukwasaganya. Nze mu muwendo ogwo. Taata nsaba nze njogereko naawe. Omanye ebintu by'okwagala bino bizibu naye munno nga bwe muwulidde alina ensonga gy'ayogedde omuntu osobola kumwebikulira 100. Okitegeera kati ayinza okuba nga yayagala abigamba oluvannyuma nti alina omwana kuba wuuyo agambye nti omuwa sisita we si kyekyo Sandra. Taata tukubye kukusaba kisonyiwe osonyiwe. Sonyiwa. Kadima mbadde kyagala kudda mu vulugu. Nedda si vulugu oyagala omuntu mpozi nga Sandra onnimbye nti naye osobola okubeera n'omwana oyo. Omwana sekyandibadde kizibu naye. Bw'oba wamwagala nga yakugwa mu ki lwaki ate oba omutassaawa zino? Anti kyekiri kyenkugambye butatereera kati oyagala kuŋŋamba nti kati ateredde. Asobola okuba nga wajjidde ku leediyo n'abuulira ensi yonna. Kale n'alaba naye nga Sandra, mu budde buno oli ludda? Ndi wange Bulaga. Oli owa booda yali atera owa booda wo waali awo? Ngamba Alex. Waali feri. Okubira owa booda gye bw'amala otuuka zeni omumpe njogereko naye akuleetewa. Mugambe nti andeetewa ssebo. Akuleetewa nze nja kulagirira nja kuba njogera naye. Naye anza ssebo. Ani avuddeko? Halo? Wangi? Mukulu gwaliko. Nze kwendi. Ndowooza omukyala omusonyiye bambi musonyiwe kati mpulidde nti omugambye nti bamuleete. Ndeka gye tubyogereko tugenda byogerako ekiro. Mugenda byogerako ngazze kati agenda kujja kiro kino. Nga bwe tuwogedde bubiri agenda kujja tubyogereko tutale. Kansubire nti buli kimu kijja kutambula bulungi ate toddemu kwekyanga. Balina bitambudde bulungi zijja kuba na muzibu. Kale kati gwe oli ewaka. Wendi. Kale sebo kambagalize birungi byerera akawungeezi kano sebo. Kale. Abalabisa nyumirwa omuziki n'ebisesa kigenze kitya ni Kadima na Mayanja ni Anko Kabogo ekintu buli ky'omuziki kisinga bannange oyo omusajja naye yajjewo abamu
kwagala bakazi bazaala baddawo mbw alina abaana batuggyeko akajanja zejjameewo abazaala abaabwe amazima singa wazaala ebbali Jemeewo Terezaamu mukwano tegedde munange ako kadima we bali kuweereza nze John Kojja Munyenda ako kadima bambi ensonga nzitegedde bulungi naye bambi omuwala akaabye omukwano bambi nkitegedde naye abawala mulekerawo okuddamu okulimba abasajja olaba obadde ogudde mumbi ng'omusajja obadde omwagala si bintu byangu bane muleme tulimba kadima anko kaboggoza mwe bale tuweereza naye mu butuufu ako kasonga katono nnyo muno woba omwagala tomalaga mulekawo bwotyo mutuufu oba omumenya omutima kubanga ye omukyala alaga nti ali sirias ayagala ki omukyala ate ife abakyala tomalaga papirawo okugamba musajja addukiraawo munnaye mwe bale tuweereza yenza amaswaifu mutungo kikatunda amaana amaswaifu muzaalire eri azaalire eri mbu tolina mupapira kumuge lwaki tongamba ngambirawo manye otegedde omujasa alina okumanya olutalo lwagenda okulumba luli lutya togenda kumulumbalumba simanya bino biki akadima we batuweeza naye abawala amazima gabafuule nga abeddembe oluusi oyogeranga naye n'omusajja yandirinzeemu omukazi yali yakamulaba yamugamba ki n'omusajja aba papiremu agumiikirize omukazi amwagalenga bw'ali kubanga n'abazaddeko baba bakyasobola okukwasaganya bingi nsigadde ni mami erivise bbo kale batya wagambye nti kadi mwebala okuweereza ggwanga omusajja asonyiwe bambi omukazi webale nnyo Basa Frank Josh agambye nti ku nsonga omukyala yakola bubi nnyo okulimba omwami webale nnyo baliddala okuba nga oteesezza gamba atya wano kandabe ani wano aliwo birungi ke kale ani ematugga ateesa akutuulire nga bw'ogamba ggwe wangi kadima kaboggoza mwe bale tuweereza ono ani ematugga yannange kyova olaba nti oliwo oba enkwana akugambirawo nina omwana olina oba okitegeera bannange omusajja naawe sonyiwa Sandra mugende maaso n'omukwano gwammwe kadima ono ani ematugga naye bannange abakyala tulekeraawo okweka abaana mbadde nnyinza okubaako ne byegamba naye kasonga nti olina omwana tiwe mukazi second hand nzo omusajja taba second hand oberaki omusajja second hand meya onansi muwe kudwaliro genda akayediyo nkalina naye bannange yebale musonyiwa n'omwami sera abadde naye asuba omukyala naye abakyala tulekeraawo okulimba abasajja abaana genda kugamba owonjagala n'onjagala batonjagala ng'ondeka lwaki nkweka abaana bange nansanga ajja senta ne mukundi ya frank naawe era naalongo omuvudde obadde omeramu ekirowoozo senti birowoozo naye second hand kale kanfuneyo haji ne haja tibawunzika ekintu kino atubeere nga ate mukwano gwange tweyongerayo tulabe nga bwe biri wangi haji kadima assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh mukwano mwe bali kutuweereza amanya nze haji Kasuli Rashid nga mbeera Kabowa Sandra alabika mukyala mugumiikiriza nnyo era yayagala nnyo munne naye n'omwana mulenzi alimba kwate munnange si yagenda okulabira ennyo abaana anti yanaabalabirira lwaki atya okubeera n'omukyala eyazaalako alimba ansuubira nti naye yazaalako ko bonna bayinza okuba nga benkanankana hajati muno ngesigadde ndi Haji Kasule mukwano kadima webale tuweereza amanya gati naponyiwa ne Kabowa ebyo omuntu amala okusola mukwano ate nambala nakuddukako ate bambi Sandra alabika se mukyala mwenzi kubanga enjogera yo yonna alaga nti yali akkiriza beere n'oyo kati omulenzi adde eri Sandra sigadde nejja tenaponyekabo hajati si mwenzi naye yazaalako ekyo tekivaawo kubanga yazaalako obula Uganda enyuma saawa zino kale watu bwatugambye omitakana Ezron ali Nazareth jasinzidde okutuwuliriza Christine Senyange naye aseseewo obusasagaye nti abaana bano kale tuyaza nnyo Christine Senyange